Newankubadde yali musajja mukatuliki kakundiiri mu bulamu bwe, Emmanuel Wamanga olunaku lwa 3 June teyalutwalanga nga kyamakulu. Wabula omwaka gwa 2000 gwotagenda kugwerabira kubanga wano obulamu bwe bwakyukira okutandika okutegeera obukulu bw'abajulizi ba Uganda. Lwali lumu abayeetuulidde bibye mu kibuga Mbale abalamazi abava mu ggwanga lya Kenya gye baanaawuka naye teyamanya. Ekinyegenyege kyamukwata mangu okumanya bano ekyali kibatambuza nawa gye baali balaga. And when they had a rest in Mbale, I asked them. They said we are walking to Namugongo. So from nowhere I joined their group. Wamanga yali amanyi nti bannakenya bazze kusiika binyomo, naye bw'atuuka eyo yakimanya nti ebintu si byamannyo wenu kubanga yali teyeeteeseteese bulungi. The journey was not easy. One, for them they moved. Olugendo terwali lwangu kubanga bo baalina buli kyetaagisa mu lugendo ate nga nze sibirina. I did not know at first. Ekisesa n'okusesa ono yatya okwogera obuzibu bwe n'afa kisiiri. And I did not disclose my problem to them. But they hid. Saababuulira buzibu bwange wabula nga balaba buli we batuuka okufuna ku kyokulya nze sigula. Like when we are moving at times they stop on the way and take something. For me I did not go there. I was not going there. Kino kyamuwa ekyokuyiga kinene era omwaka ogwaddako n'asalawo naye abeeka abantu baakunga bamweyungeko. Yatandika n'abantu bamunyoto ddala. The first year I got 36. Nasookera ku bantu 36 era bazze beeyongera. Until last year we walked 578. Ku ssaawa eno abantu Wamanga be yakulembeddemu okuva mu ttundutundu Elgon basukka mu 2000. Newankubadde yali atambuddeko mu 2000, emyaka egyasooka gyamuteganya nnyo n'abantu be nga bakyayiga butya bwe basaanye okwaŋŋanga olugendo luno. The first years we suffered because we would move. Nzijukira twatambulanga okuva Embaala okutuuka e Busembatya mu lunaku lumu nga kikooya nnyo. And you would reach when you are completely very, very weak. So now what we did, we decided. Kati twayiga engendo tutambula nnyimpi. We have now made those distances shorter. Ono musajja musomesa mu ssomero erimu e Mbale ate nga mu kiseera kye kimu mwatambulidde olusomo olw'okubiri ddwo lwagguddewo. Mubuuzizza biki by'anannyonnyola omukulu w'essomero nga tannalya buwuka kumukwata ku nkoona. I talked to my head teacher that the first week when we are opening. Nayogera n'omukulu w'essomero nanzikiriza okusomesaayo wiiki emu endala era bye nalina okusomesa mu wiiki esooka nabimala. So what I was supposed to teach in first term, second term, first week, I have already taught it to the children. Takomaawo ali kitundu ku kwaya y'Ettororo egenda okukulemberamu ebikujjuko ku kiggwa ky'Abakatuliki kyokka nga wadde kwaya yateereddwawo mmotoka ye yabagambye banaamusangayo. Even if you give me money to climb a vehicle to go to Namugongo, I feel I'm missing a lot. Abantu banaatambula nabo atandika okubateekateeka nga n'omwezi ogw'okutambula tegunnatuuka. As we continue meeting, everybody is advised to save. So you save money. Right now, we are now going to divide that money. So we give every individual money for support on the way. We get transport from every. Buli muntu tumusaba okuterekawo akasente era tuzibakuŋŋaanyaako ne zibayambako mu kudda ng'okulamaga kuwedde. That somebody has been left here, no. Waliwo ebintu ebirala ebyetaagisa ng'eddagala. Because we always tell people to get some first aid for themselves. Because we don't use the same tablets. So at times some people may move without anything. Even that. Ono era atuyisizza na mbutya omuntu anaatambula bw'asaanye okwetegeka. You are supposed to have a light bag where you can put maybe like 2 clothes. The one you can keep on changing. When you change this one, you wash the other one. Then some people call these shoes bidco, others call them vonabagagawale. Those are the ones we use. You put in stockings. We advise people to have these closed shoes. You know, at night some people may be dozing. You find when they are kicking, stepping on the other's shoes. So we advise them to put closed at night
When it is daytime, you use now open. Wabula omuntu yandyetaaze ssente nga mmeka mu lugendo nga luno oluva e Mbale oluweza kilomita 225. We don't use a lot of money when you are moving. Like my experience, I can tell you that the largest amount of money I've ever used is 10,000. Because we remain in prayer and you eat little when you actually you don't have the appetite of eating when you are walking. Ebisoomoozo bingi omuli obubenje abantu abatayanjula bizibu byabwe nga ndwadde ate oluvannyuma ne batabuka beppo n'ebirala njolo. Awadde amagezi naddala mu kugezaako okwewala obubenje. To move on the side where you can see the vehicle which is coming in front but not behind. Njagadde n'okumanya obanga ddala mu myaka 18 gy'atambulidde abajulizi ba Uganda baliko essaala ze bamuyambyeko Katonda azaanukule. My achievement, I said I want to marry a woman who doesn't drink. Nali njagala nnyo okuwasa omukazi atanywa mwenge era bwe nava e Namugongo namufuna. God showed me a good woman who doesn't drink. And right now she's at home. I'm happy with her. Wamanga agamba nti mbulamu bwe yali agenderedde kutambulira emyaka 15 gyokka awummule kyokka laba Wuuno agenze koonoola myaka 43 egy'obukulu nga buli mwaka akyanuula engulu okwolekera Namugongo. Solomon Kaweesa, NTV.